kale banabuyi kwa matusanso kulaba unakulaba tukoledde kukataleke Najjembe era ndowooza bwe omanye Najjembe background oba okitegeera. Nina omukulu gwendi naye waneeno mwana Nabitone mukubi wa bikonde ate ng'afubutuka mu district yaffe, so twagala tumuwulireko ebigambo bye byagamba n'empaka zagenda okiikirira mu Uganda otuba tusobola n'obusobozi tumukwate. Musobo oli oti? Ndi bulungi muganda wange. Amannya go? Amannya Kisubi Bashir. Nga ndi muzanyi wa bikonde professional level. Era nga nzanya weight ya super lightweight zibeera kilo 6 ku kilo 62. Lwakuba ekikyusemu omulundi guno oba okusooka okweyanjula byonna completely. Bw'ogenda ku Google n'oteekamu erinnya lyange Kisubi Bashir era ndaba mu ranking za Uganda ku professional level tuli abazanyi abasoba mu 100. Naye kyamukisa nnyo omwana munnabuyuka okubeera nga ndi namba 143 mu Uganda yonna. Mu Uganda ndi namba 143 munnabuyuko. Yes, nga mu bankulembedde baliramu bakasimu ouma ba legend. Ne buyukwe badde kimanyike eki? Buyukwe abasinga obungi tebakimanyi okujjako abantu b'empangala nabo kuba bombeera nabo wano wenzaaliddwa wenkulidde wensomedde so byonna wembikolera kubanga kinkakatako ng'omuntu atambulako. Bulijjo okuba ebikonde? Ne fights ozikuba? Yes. Both within outside? Outside eno ye debut yange oba fight yange esooka okusala ensalo n'okukwatira Uganda flag. Mulundi guno ngenda kukyusaamu ku buzito ngenda zanyira ku kilo 63 yebeera super welterweight. Fere tubitegeera bw'okuba naye ebikondo olina pima kilo 63 oba gwe zozitowa? Zenzitowa kubanga okusinziira ku ndagaano gwe ngenda ozanya naye zaalina so kyampaliriza oba mu kukkiriziganya mu contract nali nina okukola kilo ezo tusobole ozanya kubanga mu bikonde tuzanyira mu kilo. Kati no oli mu lutalo lwa kusala? Ndi mu lutalo lwakwongerako kuba ezange zibadde 6 era lubadde lutalo sematalo kubanga okwongerako ng'ate bo training nga si kyangu. Kati oli mu mmeka? Saawa zino ndi ku kilo 63. Obuzayo mmeka? Ndi ku weight kwennyini. Ebbanga ki? Ku lwokusatula wiiki ejja ngenda kuba nsitula okuva e Uganda okugenda e Kigali. Oyongereko gwe. Okwongerako si kibi kubanga ekisalako training ekitegeeza training eba ekuyambako akaseera ako. Ogenda zanyani? Gwe ngenda ozanya naye bamuyita Kazungu Frank abaddewo e Uganda wano abagoberera ebikonde abadde mu Champions League we Uganda naye bibadde si gwe bitambulira obulungi kwe kukyusa n'agenda mu nsi yaabwe yennyini ey'e Rwanda. So kati nje njagala okujja mu ngero mukakasa ti Uganda gye yadduse yeri waka era ebikonde tukyabimukubira ddala okujjako ng'abinnyuse bunnyuse naye we tunaasisinkana wonna nga tuva Uganda tugenda kumuliisa ebikonde byonna bye twagala. So ogenda kuva wano ogende e Rwanda? Ngenda kuva wano ngende e Rwanda. Ekyewuunyisa ku lunaku olwo fights ziriyo 7 naye ekisinga okuba ekyamaanyi era ekyekyewuunyo fight enkulu eri wakati wange ne Kazungu Frank mwana era yenze muzannyi mulindwa TV z'e Rwanda zonna gwe ziraba zitunuulidde abasheshe bonna amaaso galiko bonna balinze yes omuntu ava e Uganda agenda okuchalenjinga omwana waabwe so tebibadde byangu ebiseera ebisinga naye ate okwagala omanyi kuwangula ebintu byonna so okwagala kutuvuze okubeera nga tutuuka wano eno kubanga nyinza okukakasa nti okuva lwe natandika omuzannyo gw'ebikonde omwaka gwa 2022 sifunangako mukono gwa buyambi gwonna naye ng'ate sirize kampromote nze kuba nina club eri established ey'Amabira Boxing Club. Saawa eno nakwata ku mwana nzaalwa yeerugazi mu Kamwanya opposite Stone Castle ne tumukwatako ne tugenda mu kibuga era kati saawa eno muzannyi wa bikonde w'amaanyi lwakuba tetumumanyi. Alaba naawe mbadde sikumanyi naye ng'ate oli munne. Amanya ya Modingi Penina era nga mwana wa buwala wa buyukwe. Kyokka eky'omukisa omulungi ku finals za Champions League omwaka guno e Uganda waliyo era agenda lwanira musipi wawangula fight eyo nga 26 agenda kuba atuta omusipi gwa Uganda mu buzito bwa kilo 5 e Uganda nga munnabuyukwe nzaalwa yeerugazi mwana w'omukamwanyi wali eri opposite Stone Castle wansawo ku mizigo egira mu osobola osaba bannabuyukwe abakulaba ku nnyaffe buyukwe. So kyensaba bannabuyukwe ebiseera ebisinga bwe bwesige kubanga kati nina omukisa nti njigiriza abalala ebikonde abazadde bangi kati batandise okuneesiga era abaana abato balina ogenda kunkyalirako ku gyimu lwakuba omulamwa gwa leero gubadde gwakwogera ku fight erina bulungi bwansi bati ng'ekintu kyamaanyi nnyo era nebaza abazadde abaneesigisiza abaana baabwe abato
ekirala nkutte ku bavubuka bangi nnyo ababadde mu bikosi obuzibu obwajja Uganda ennaku zino bwa bikosi eggaali zaafuuka eggaali bati abavubuka b'enajjembe bavubuka bampisa nnyo era okulwanalwana eno kizibu nnyo because amwe leader ate si kulembera bantu babi nange osobola okukwatamu nenkuba ekikonde bulungi nnyo kubanga ekikonde kyetaagisa self defense ate ekintu ekyasinza okukola fitness y'omuntu kubanga wana iye ne bannabyamizannyo bonna naye tubeera n'ab'omupiira naddala kilabu kakati ng'eya KCCA bwe bava mu kapiira eri basibira mu gym ne tutraininga nabo ebikonde bulungi nnyo so omuzannyo gusumulula nnyo omubiri tunaagulabako okwagala okukulabako ng'okuba tugenda tegawo oba tukulinde bulinzi results nkyateekateeka ne media team yange ndabe nga TikTok yaffe eya Mabira Boxing Club official tugenda kola entegeka tubeere live era tujja kuba in touch n'ennyaffe Buyukwe okupublishinga olulwana luneeno mbasaba buwagizi bwammwe kubanga okusoomozebwa kwensanzemu nga we nkugambye okulinnyisa kilo ng'ate bw'otraininga tegeeza bw'omala okulya bw'ogenda mu training ate ky'olidde ky'ojjawo so mbadde mu lutalo sematalo kinkosezaamu mu byenfuna naye nkimekinze ekya kilo wabula tagali weeri sinnaggwamu maanyi naye nga tekinnagguka yebyambalo bye ngenda okwambala mu ring kubanga ng'omuntu agenda okiikirira Uganda ebyemizannyo byaffe bikyali binafu nnyo waneeno ne support ngenda kukwata fulaga ya Uganda naye ate neeteekamu byonna so tuusa okusaba kwange eri yenna gwe kikwatako na buli awagira bannabitone omukulu Mwanje Abdul Kawulu CEO wa Lugazi FC mbeera steward wo obubaka buno bukutuukeko taata Lugazi FC mu butambuze ndi muwagizi wammwe ate era nga kola omulimu n'okwagala ogw'obwa steward ku kisaawe awo noonya buyambi bwa kyambalo ekyambalo ekiweesa omuntu ekitiibwa kibalirirwamu $23,000 akaseera kano nga bwe nkunyonyodde mbadde nnyo ku lutalo lw'okulinnyisa kiro endya kibadde kintu kizibu nnyo ate nga obudde bwa training bulina okuba obungi kubanga ngenda kiikirira ggwanga sigenda kutwalayo omutindo gwa kibogwe era kyensinga obakakasa nti yo training eri ready era n'obuwanguzi mbuleeta rawundi mukaaga zo ate few moments later okujjako ziri ku side y'Abanyarwanda kati nze nganze omwana asibuka mu mabira amaanyi ngakoze gaasi mulina standing lina obukodyo mbulina ate mweyongera okutuwagira kubanga kyannaku nnyo nti nno n'abamu tebamanyi nti Amoding Penny najali era mukubira akalango kuba abamu bayinza obutamperekera Rwanda but ye ali wali eri Lugogo Kampala bannalugazi mugende mumuwagire nkowoola bannabyabufuzi n'abakulembeze bonna muveeyo mutukwatireko obuzibu obusinga okututawaanya olwaleero Uganda yonna bw'amagaali naye kyekitawaanya abavubuka mu magaali kubulwa byakola era abavubuka nze eno bonna baali mu magaali nabakwata ne mbayigiriza ebikonde era kati weebali kitone kyabwe bakyeyagaliramu ate era mbasuubiza nti mu January mu mpaka ez'eggwanga zonna eza National Open ne Intermediate mugenda kulaba ttiimu y'abaana abava e Lugazi naddala waneeno mu Mabira abasoba mu 20 abagenda okutukiikirira okukompiitinga wano mu katale we tukolera waliwo banywanyi baffe era nabo babbondya wano waliwo ku midaali abaana gye bambadde nga giva Lugogo mu Uganda Boxing Federation tugenda ne tuchallenging abazanyi abasoba mu 1000 Lugogo ne tudda n'obuwanguzi but support yekimu ku bitukosa era nja kusaba nga nvudde ku fight ye Rwanda ogenda kutukyalirako ku gym yaffe olabe embeera gye tulimu kubanga ebikozesebwa ebisinga tukosa kale bakama baffe omukulu ono mukubi wa bikonde agenda kiikirira eggwanga lyaffe Uganda Rwanda so tumuwagire yeetaagayo ka support akatonotono bw'oba olina ky'owulira ky'oyagala omukolera onkonako n'enku ennamba ye embeera n'etambula bulungi tukodde katale enajjembe tuva kukola bulungi bwansi naye abatuuze b'enajjembe batukoze obulungi obutali bwa ngeri emu so mutukkirize tudduke tulabe omupiira gwa Lugazi FC ne Vipers. Bye bye.